njagala wekanye mukutandika onagamba you never really know who your friends are until the ice breaks. Indigenous proverb njogera yabakashangwawo bali abedda bakutegezera nga bakugamba tosobola kumanya nti ono yekyali wange paka nga mumaze kutuukako mu mbeera mbi nga mugudde mukabasha n'olyokola baani asobola okusigalira wani asobola okubeererawo awo omanyira nti ono kabulaza ono kyali wange ono gumite mbera weweetawuse ye waali osobola omubalirako kali mu kutandika twatandikira ludda waliwo emmotoka eyajja kiboxi bone nenfuluma mu Sseruganda nayitawo yayingira mu kafo buno pony shop manyi pony shop zino ebise ebisinga abo obufunyemu obuzibu ng'olina kyosobola okwagala okulyamu ssente amangu ng'okiwaayo ate ne bw'oba ng'olina kyoyagala ogula ku bbeeyi layisi ebise ebisinga baba nabyo katoli akwateko baayitaayitamu waliwo eyazze agamba sebeno si essaawa yange kikyoyogerako ate kwata essaawa yo gwe yamugamba sebe essaawa yange badde seeyiko eno gyompa Casio sikutegeera ate batera nnyo okubeera mu bintu nga bagulaagulanye ebintu ebikadde yagamba nti essaawa yange nagireta myezi 8 egyetoolodde essaawa gye naleeta wano ngimanyi syagala otandike kunfule nga syagala onfule mu jjega Kasseruganda ono yeefudde nti alina byabadde arabaarabamu wano n'abaako bye yeekkaanya kikyoyina ssebo loli alabika alina kyaleese n'akwateko n'akiteeka erudda either aze kutunda oba sikyaze mukanikira namugamba osobola okateekawo mu kadrowa n'essaawa gyaleese modo z'amaanyi ono ng'akwateko baagijjayo ng'asooka agitunuulira ng'agyekebejja ng'agitulya bulungi nnyo bunaamulaba yagamba nti okusinziira ku ngeri gye njiraba erabika eri mu myaka gya 1950 eyo nkola y'Abafalansa eno teriimu nnyo ssente z'amaanyi ziri awo nyagala okuwulira ng'ekaaba ekibi kyabe na liisi ekoona erabika obeebala kati oli yalya buli kava n'asooka yeebuuza gwayogera naye alazeewa gwe Sseruganda ate okutemuzaawa kumbe kali kaabadde awulira kakoona ng'alowooza nti ebala ekituufu kiri nti ebaddemu explosive ebadde kojja bwe batyo baakwata ekkubo n'abalala ne bayingira bawajama kwate ekkubo ne bagulira bannaabwe kalina ekyewunyisa akafo kano bagenzi okajjamu nga bakamanyi kungulu kuno it's a pony shop naye bw'okayitamu eno emabega biralamu bw'okayitamu n'ogguka eno emabega sebo biralamu kwate ekkubo n'asiba kamba erudda tebagenda nakozesa amadala gajja balwisa kwate ekkubo ne bakkirira wansi eno ekyewunyisa waliyo ababaaya wansi eno waliyo ababanda ono abadde talaba oli amutaasiriza nakyala mukubidde akagwagwa Sseruganda najja waliwo akabawulidde ne kasooka lya kanvaali gakano kagala funa ngeri gye kabakwasizaako tosiri wala lodi yavaayo n'akanyolerawo ensingo bakyamu baba tebasaaga baze ku mission ekibaleese wano bakimanyi ngenda basaba mukwateko mufulume eno se waliwo bizinesi endala ezitambulirayo batambulizayo enjaga bakolerayo bwamalaaya mufulume naye ekifo okubeera nga kiina bizinesi nga zino kiba kitegeeza ti banyinibo nabo si bamuzannyo ono yabagamba kimunaye twabitutte ku edikotas emisana g'olwaliro oli musiro guno gwe mukisano gwolina ogusembayo kono njogera mazima tewali kyetusigaza wano mba mulina kyemwetaaga n'akookya alina okyabika ategedde biki bye baze okukima oba bye baze okutwala sebo babulira mazima babitutte emisana g'olwaliro bw'oba oyogera mazima n'asooka amuyisa ekyasi kutu ojja kwogera n'olabika osaaga nja kuyisa mu bulumi obwa buli kala kakati sebo njagala ombuulire yamugamba tewali tabu ngenda kutwala ngenda kubulira wa gye biri ngenda kubulira biri ebisigadde mbadde ni mukusaaga amadde mu kulimba n'amuleetayo balinawo engeri ya sowa munda waliyo rooka yanguwa naggulawo rooka room bw'otuuka eno oyinza okulowooza rooka kumbe ekituufu kiri nti waliwo oluggi olukuyisa amaanyi ne lukutwala ewalala
munda. Kugambye bano bagenze okujjangulere bamanye ekiri wano. Gulawo ova mu muzannyo. Gulawo. Mwana. Bitu bya kyenkumu. Nakissaayo. Bwamala okissaayo naggulawo. Mabega se waliyo sitoowe ennene. Ono yaseka n'okuseka n'agamba kweri maama nnyabo. Bano ba mafia. Ono yagamba twandibali tukuganya sete before Albanians kati bannabatuuka. Kakano sete ze batwaza Albanians. Yamugamba gwe tomanyi bobba. Ogenda kyejjusa nkubuli abatana bana bimalo ne bamwokya. Sente ze baguddeko wano za Albanians. Ziva mu bumenyi bw'amateeka kutunda cocaine, human trafficking, ng'ogasseko n'ebyo bw'amalaya. Bintu bingi. Bano rede baze bakimanyiiko. Ne bakwateko ne batandika okwetika amajja. Kali mu kwetika amajja waliwo yakwata n'asooka ajjawo kapaaka ka cocaine. Ningali sebeka cocaine si abaleese. Ekibaleese kwetika bweti simajja sente. Sente zaali nnyingi baafunamu ze baali bafunye. Gwe se baate okola ki? Anti twetaaga kuleka bajulizi. Bantu balina kye balabina kye balina kye bagenda kwogera beesonyiwe baleke. Ono kaali. Tugenda endowooza butereevu tugenda ate waliwo ekya kye twetaaga. Oli n'ayitamu n'adduka n'agenda. Ono Sseruganda alinga kagoda. Aganye ebintu by'okuttatta kunyiganyiga. Kusekula buli ali awo. Alinga jjajja kagoda. Sebo yabalekeramu explosive. Bwe bato ne bakwateko ne bavaayo. Era ekintu kyonna kyali clean. Baasobola okufuna nga bwe baali bakisuubira era ne bakyetika ne bajja eruda gye balina osiikana. Osobola okiwunyiriza. Wunyako owulire man. Osobola okutandika obulamu obujja. Ati wano obivaamu buvina eby'obubbi. Tiweetaaga just tandika butandisi wabula obiviiramu ddala. Kano akasente kakumala okutandika obulamu bwonna bwe weetaaga. Mukulu yajja n'abuuza wabaddewo engeri ya ttagali. Ayi kintu kyamudde nga wabadde okibaze. Ono yababalira. N'abagamba ekiwe kyabeena tewabadde byakusiraanya. Njagala ensonga zisigale ku lutiini zaffe. Tetugenda kusisikana okumala ebbanga. Tetwagala kukola nsobi mu tutandika kuwunyiriza wa gye twayise. Tugenda kuyisaawo ebbanga then tuleke tusisikane mu lwenyi tugabane sente zaffe. Muwulidde? Mr. Rhodes ngenda kwebaza maani. Weebale kumpa mukisa kubeera part of the group and family. Ekisinga okubeera ekikulu emmotoka genda ogikwasaganye. Ko yeekaali. Onaakwateko n'atandika okuteeka emaali agiteeke mu ndeege. Aha. Wafunye pilot omupya. Ki ekyatuusewo eri Finn? Finn is no longer with us. Finn takyali naffe. Takyakola naffe, takyali mu kabinja, takyali mu family. Osegeera. Eno yebadde esembayo. Of course kati eno ketugenda oteeka ka tracker. Kiwedde. Teekayo. Ono lodi yatera bazigira emirimu ne bagiggusa. Emaali oluusi n'agisigaza for some time. Then wamala okuyitawo akade ne musiikana ne mulyoka mugabana. Gambe bajja sisikana mu lwenzi. Bamaze okuyitawo engeri y'ebbanga. Kati yafunye pilota. Ateekeddwa okuba nga avuga emaali. Wabula olwaleero Sseruganda gy'alina okuyita mbwengula. Embeera y'obudde yakyankalana. Mu kukyankalana tebyali birungi. Yali akwata kubo kwolekereyo waggulu mambuka. Naye muganda wange embeera y'obudde yali ya bbalaafu kakkana ng'endeege eyiseewo yekkase wansi. Bakayise icefall. Vija jwa splashes nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waki. Ng'ogasseko ne Ronnie Settlement asiikalibwa ku View Plaza. Abutuuse liba ejesi baffe ab'enjawulo. Wamala okuyita emyezi 5 weddu. Oli awo tovuddeyo. Bakoza pembeni. Budde bwa bunyogovu. Butiti weerere. Eno obutiti bukwata n'amazzi gennyini ne gakwatako kwegamba ennyanja yennyini n'ekwatako olubbalaafu. Kati endeege bwe yagwa keesi baali baazisiba nga baazitugga baazikwatira wamu. Ekyo kyabena baali baaziteekako ka tracking device. Kati waliwo Sseruganda aba yeebase. Abantu nno bannaayo tulo tulalamu. Ono omukulu ali ku saidi eno ku ttale wali obunyogovu bwa buli kala. Naye kyewuunyisa se basobola okubira ddala busingizi naye bakira ddala bulungi. Yamala n'asituka. Yeesulira eyo waggulu eyo mayinja eyo gy'asula.
kati alina akafaananyi gira n'akajjayo n'akatulako kuliko omukyala akatunulako kyebekeke kamukeepinga going nga buno gamba nti walonze munnaye kyentunulako nikinzijukiza nti nyina otambuza obulamu. Yakwata ekkubo n'akateeka ebbali mu waleti eri awo majenjeeke n'amala n'akayisawo n'akakuba erudda mu akiba. Aya n'atwala obudde bwe ng'asiriikiridde. Yasalawo asooka akuma ekyoto afune ku mbeera y'ebbugumu then alyoka alaba ki ekiddako eri obulamu bwe. Yateekako buli ne gukwata bulungi n'ebbugumu ne litandika okubaawo mu magezi. Nabyagaayagaayawo awo oba taaba bigaayagaayaawo n'abigaayagaaya kuliko ndowooza n'omulondo. Bw'atyo ng'amalirizo bigaaya n'amanya nti kalike kaseera alina okuyiya ku kyenkatika. N'akwata ensawo n'agiteeka ku akiba alinga muyizzi n'alyoka atandika olugendo. Waliwo engeri y'ettale n'ayitamu ng'ayolekera ku sayidi eno ku ttale. Yajja ajja asotya yayitawo paka ebbali kageno ng'atambudde ng'ovudde eri. Waliwo waneeno buno bunanka obwato bwe batambulizaawo ku mizira. Mulimu ebintu bye najja ng'asembera. Bw'osanga olusozi osobola okutuula omwo n'okkirira. Kati ate muno mwe muli ebikosebwa bye ebimu byakozesa. Olwo kye bayita ice fishing. Bitu by'okuvuba eyo mu baraafu. N'aleeta ekyokola akimanyi n'alyoka atandika okwetetenkanya mpola. Yali amaakinga we yasooka n'afuna ku tuzzi n'ateeka ebbali najja asobole okugyayo akatimba. Yali yateekayo omutego gwe agenda ogira ati nga yakwasizza. Kati aba ali wano okutambuzatambuza amaaso bw'ati waliwo ekyakiyalengera naye nga kirabika kiri a distance olw'engeri y'akatemerero. N'agamba sooka olindeko n'akwata embazzi kati n'atambula n'ava wali n'ajja n'atuuka wano. Yalengera ngeri ya mukono gwa Siruganda gwasigadde waggulu guliko empeta oba ya zaabu. Kwe koona tandika okoona bitu byakwegendereza kuba munayo osobola okukoona bwotyo. Baraafu bw'abanga kwegamba akananka katini akabiri katini oyinza okukakkana ng'olesimu enjatika naawe ng'olugendeddemu ate gano amazzi gaba gannyogoga ebiteekanika. Bw'akoonakoona n'akolawo engeri y'ekituli waafuurukayo mayiti. Kali agenda okuddamu okuzza amaaso n'abaako kyalengera. Okumpi ne mayiti eri weeviiriddeyo waliwo engeri y'essanduuke. Wabula ffe zino essanduuke tuzimanyi bulungi zirimu amagya. Kali nga Sseruganda ajjayo essanduuke ng'agisembeza. Manyi omuntu yava ku byensi neesonyiwa abantu neesonyiwa ensi n'asalawo obulamu bwa butambulize eno ku ttale. Agenda okugira bw'ati okugwa ku ssanduuke. Essanduuke ng'agibikkula muganda wange essanduuke erimu amagya. Essanduuke ng'erimu amavangata. Essanduuke ng'erimu kamoome. Erimu ejjuguli. Katonda watu. Kino kiringa kubanga kamunye ekutte enkoko nga mulimu omunnyo. Essaawa eno. Maama. Wava ku nsi weesonyiwa abantu obulamu obutambulize eno nga ggwe laba ogwa ku ssanduuke erimu amagya. Kali agenda okulingiza bw'ati mazzi n'alengerayo endeege. Nagamba naye sooka olindeko. Nyinza okuba ndi ku ssanduuke eno nga waliyo endala. Naye munaye omuntu nga bw'omanyi omuntu atali wa mulugube. Ate omuntu yali yeesonyiwa ebintu by'ensi alina ensonga ze lwaki yeesonyiwa ensi. Kati zino ssente ziyinza okubanga yes aziraba ne yeewuunya naye nga ate tezimutwala nnyo mwoyo. Yayitawo n'ajja atuulaawo nazo
kati nasigala kwewuunya nyiniza oba bambi yabadde azitwalawa oba yabadde addawa. Kati nga tuvuddeyo tudda erudda waliwo nakyala sherifu deputy. How's his temp? Temperature y'omuteeri etya? Gonna get his meds? Abakiriniki basobodde omufunira eddagala lye ko badde tebanaba. Yeetaaga amazzi. Mukwano myaka 20 nze yali akujjanjaba so katumbuli yakikyakola ku kye bayita okujjanjaba. Weebale nnyo Kalo ekisuufu kya byonna life saver. Kale omanyi jjajjaawo senga abaddewo yandibadde akwenyumirizaamu. Yandibadde munyiivu okubanga nyambadde yunifoomu y'abasherifu. Nkakasa n'ab'omulwezi abasinga bonna tebanjagala kono baveeko ggwe. Buli kaseera babeerawo complaininga naye okola ebintu ebirungi ani kyekisinga byonna. Mugambye senga jjajjaawo abaddewo yandibadde akwenyumirizaamu kono teyandineenyumirizaamu kubanga nyambadde yunifoomu eno. Mpozi ng'ogasseeko naawe bengezaako okubanga nkuuma ndabirira nabo sigamba nti oba basiima. Yavuga emmotoka n'agireeta nawe yatuukira. Wasuza otya gwe kabulaza kono wasuza otya? Ono ayitibwa Ani agenda kudda mu kifo kya Tom. Gwe mulaba ono se oyo omu ku abo abatuuze abakasangwawo. Blackfeet kono Blackfoot. Okay, Blackfoot. Tusayise okusiikana ndowooza kafe katugende. Anti ennyanja eri cross temukkirizibwa kuyitako ku authority yaani kono nze yasazeewo nganze. Ngenda kusaba osooka otusaasire. Tuvudde mayiro 7:5. Agamba Ice mulaba ali bbulu kono yabadde kiriyo olunaku lwajjo mu bbanga tunagenda kubeera grey. Mbeera y'obudde kono embeera y'obudde ekyukanga buli kaseera kivula bagiyita mbeera ya budde. Temugendagenda ku nnyanja mbiveeko. Ani agenda otuyimiriza ogenda ku nnyanja? Gulowooza osobola otulemesa ogenda? Why? Kati balina engeri gye bagirifayiningamu kakasa nti eri safe oba ya tabu okuyitako. Oli agenze n'agamba nti ennyanja ya bbulu n'amugamba nti olunaku lwajjo yabadde kiriya mu bbanga tono egenda kubeera grey. Kati okugamba nti egenda kubeera grey balafu aba akendedde sayizi. So kati tomala gasalimbirako agenda okola abeefudde abagezi n'asooka abaleetera kino ekya green boat. Bagenda ogira bwe bati gwe kyokokakane ono omukazi akola mulimu gwe bannange. Labayo nkakasa senga mumukwata bulungi kino ajja kijjako osegeera okusalawo kuli gye muli. Bire bitulina kutegeeragala kuteeseganya si kwagala kundaga nti muli baakabi. Of course tetugenda genda kuvuba kali tugenda kuyitamu naye tetugenda kuvuba. Oli amugambye batubatwalanga balambuzi batuwalisti tosobola keera ku makya kwagala batangira kola bye balina kukola. Jedi ansindikidde mesi n'angamba nti masekati g'ennyanja eri emmotoka yeesiraanye. Ludda wakono miles nga 3 okuva wano. Tubadde tulina gye twagala okugenda ng'abantu abamu abatuuze baakuno. Bw'oba wandiyagadde kono sigenda kujja nyina omwana wange mulwadde. Kakati nga tukwate kuba okuva yitudde ebbali waliwo Sseruganda yona ali mu kkanisa. Ffenna tuli boonoonyi. Muwuliriza. Nali mwonoonyi nange nali mwonoonyi. Naye Mukama asonyiwa aboonoonyi. Mumanyi lwaki? Luka egamba nti okwonoona kuli mu ffe ng'abantu. Naye senga ate twenenya. Ayogera ku mutabani we yatwala ebyobugagga bye obusika bwe bwonna n'agenda n'abyonoona n'abeera mu bamalaya n'ebisigadde. N'afuuka kyewaggula naye ate taata yamala n'amuzza. Era bw'atyo n'amusonyiwa n'amuteekera n'omukolo. Kyengezaako bagamba bannaye abooluganda mu Yesu. Okwenenya kusobola okuddaabulula. Mukama alina ekifo kyabo basobola okusonyiwa. Kale munaye weebale kagoda naze kusiikana munywanyi. Munywanyi yakola ekkanisa yafuuka mulokole. Olinamu eddakiika y'omwonoonyi munaye faaza. Gwe okusinziira kwonoonako sobola kuyamba kono ojja kunnyamba baaba. Okimanyi katraka kateereddwako olunaku lwajjo ku nnyanja.
katulaka g'amagye agaffe ennyonyi yabula kati myezi nga 6 eri ku saidi eri Ukraine gwe twogera ku milioni 20 milioni 20 ziri mu barafu. Nze ndowooza tracking device ene jasobolekezaako tutwala gye tuteekeddwa ogenda ziyinza n'okuba nga sete ziri mu nnyanja twetaaga jasigena ne diving equipment zaffe kujjayo magye. Kino tekimenya amateeka sigamba nti bakimenya amateeka ga ggwanga bakimenya amateeka ga Yesu. Yali agamba sigenda kwata kubo gendeyo ko ntugenda kwetaaga guide kuba kati gwe oli munnansi ku saidi gye tulaga oli munnansi obitegeera tukubanja kabulaza Serena ne Eris nabo wabaleese. Dax is on the other side of the lake. Dax already yatuuseyo dda ku saidi eri. Yes, amanyi omanya wayinza kutandikira. Just like the good. Tugenda kuddamu tubeere ttiimu natera nga bwe twateranga okubeera mu biseera ebikadde tuddemu tubeere family. Family yali yabanyugunya. Yali yababbi. Don't you think? Ne kati Seruganda musaatu yali yalokoka. Bamugambe tugenda kwetaaga olw'ensonga gye tusuubira amajja gye gaagwa. Gwate ebintu obitegeera bulungi kubanga kati gwoli munnansi ebintu byeyo bitegeera bulungi amatwale geeyo gategeera. You found God. Walokoka Seruganda You found me. Mukama ye yandokola. Name to Milcom? Milcom's a kind of phoenix. Yagamba nti kati wakyusa n'erinnya weyita Milcom kono Milcom kiringa bw'onogamba nti Phoenix. You rose from your ashes. Nange bwentyo bwendi kankulage nti nange waliwo bye nalokoka. I've been sober 3. Nze kulaba mbadde soba okumala emyaka 3 nga sikuba mazzi. Byonna nabyesonyiwa okujjako mulimu ebimu kale byenkola. They had a time, right? Namugamba kirungi ekyo. Probably Willis. Nambuuza nti wenyumiriza mu kyoli kono of course era nenyumiriza mu kyendi. Waliwo project ze natandika okukolako. Some startup funding. Just wakuba zibadde zeetaagamu akasente mpushingibwe. Startup funding yeetaagamu akasente akanasobola omupushinga. Ensonga lwaki kati abadde ateekeddwa okubeera ku nsonga y'okulikavalinga amagye agaabwe. Kati nga tuzze erudda nakyalo ono gulaba baatugambye munnansi. Bannansi bategeeza bana balimu Red Indian. Kati alina gwaze okusiikana munywanyi ageze n'amugamba nti Jerry yafunyemu obuzibu motoka yasiraniddeyo ku nnyanja. About 10 hours before this starts melting. Twetaaga essaawa 10 before barafu nga tannabatandika kusaanuuka. Unaagera okuza amaaso nga kiraga katulaka katambula. Or maybe Gayinza okuba nga amayengo ge gatambuza katulaka kono wayinza okuba akatwala. somebody else. Olinga agamba nti waliwo omulala yagudde ku majje agaffe. Waliwo yagudde ku majje agaffe agatwala. The money. Come on, man. Aya. Oli agezi olaba nga katulaka katambula naawe sa tebosanga amayengo gatambuza katulaka ako bo basuubira nti ennyonyi bwe yagwa mazzi era nga sete ziri wansi eyo mu baraafu. Kati olina amugamba goyinza okulowooza nti amazzi oba amayengo ge gatwala katulaka naye ng'ekituufu kiri nti waliwo akatwala yeetisse ejjuguli nakyala akwate ko bajja ku Seruganda gwe baamugambyeko mutuuze wa ku kyalo. Omanyi ngeze n'engwa ndowooza nnyina we ntuuse nga wabugumirira n'engwa mu kinnya motoka n'etuulamu naye tofaayo osobola okuvaayo mupiira gutuddemu mugamba tofaayo nsobola okujjayo. Martha ali atya? Martha mukasi wattu obulamu buli miserable ate kasa yafumbirwa nze ninga atalina kiddako. Sokolineko Seruganda yaani oyo wamuyita Haran. You know him? Namuyiseeko eri emabega kono omumanyi. Badde mulabanga yeeberera eyo ku ttale bw'anoonya mukyala we. Okakasa kono yeesinze byempulira. Poocha be bana babeera ku ttale nga bayigga nti balina layisisi. Ofunye akuyamba. Ova kuvuba ye? Ndya. Olina kyokutteyo? Nkutteyo ebitonotono ebitali by'amaanyi kiri awo. Olina layisisi ekukkiriza okola by'obadde okola? Olina layisisi ekukkiriza okuvuba n'okuyigga agenda okubikula akisanduke nga mulimu amajja. Ebyo nonze bironde. Obironzeewa? Mbironze wansi wa barafu. Sokoleke gwe naawe. Ngenda kusaba osokojjeko akasawoko backpack gijjeko mu ngeri ya kimpowooze. Giteeke wendabira.
namugamba kwate kubo sembere wanene ku motoka tesyagala otandike kwe nina kyenkoze ekimenya amateeka mikono giteeke ku motoka olinamu ekintu kyonna ekiri sharp nyinamu akambe n'akajjamu n'atandika osooka omukuba pekisini oli alaba mikono giteeke emabega leeta n'agisaayo takayanye tayombye sinaba kutegeera maama yamugamye ze sente enzirozi wabula ono yeebuuza muntu kyalonda olomosi akakadde kalamba akadoola sigala awo tojja yesu kristo mwana gwe wabbye kasino kali ayita Sheriff Riley waliwo gwe tukutte poocha ayitibwa Harlan eryokubiri Fanshaw ayitibwa Harlan Fanshaw. Just send me your location. Gwe sindika busindikizi location manyi wawo oli ekyewunyisa n'omusikanye n'akashanduke nga mulimu amajja money? Yeah, real fuck. ogambye ziringa mmeka kuona alinga awangudde ne lutale alinga awangudde akalulu weetaaga yambuza osubirayo omuntu omulala okuyamba kuba waliwo emmotoka endala ejje kati baba bali waliwo emmotoka endala eyajja isoko lindeko nimala ne parking erudda bakabulaza ne bavwamu bano bebadde bajja bagoberera katraka abayi anti ennyanja eri crossed mukedde mbeera y'obudde gera abayogera nabo ngenda basa mukyuke muddeyo kiyamba mmwe oyina ebyaffe maama kyekituleese wano simanyi kyemwogerako tomanyi kyetwogerako kagoda yakulembedde kakati bw'oba tomanyi kyetwogerako ndowooza katukutegeeze ngenda kusabukirye wansi ku mavivi go Sseruganda kati nabadde ndowooza tetugenda kubeera ba violence kuba tewali violence sooka ogenda tufune sente tuyitemu tugende anti genda okebera emmotoka manyi kagoda yaganye ebintu by'okucunya n'okutta amugambye genda weekebejja eggaali ono omusibe yaani jasi pocha sooka omuli emaali yaffe mweri waliwo akashanduke kamukoka ye njagala ombuli obusanduuko bulala buli luddawa waliyo obulala mukazi otuye abadde amanyiiko kamu waliyo obulala ngenda kusaba ombulire buli luddawa obulako ono simanyi tomanyi ngenda kwokya ono yamutomera kirwali kyamutomera Sseruganda namukadde n'akuba ono kagoda ekyasi buleti n'atandika byasi byafuuka ebyasi awo nakyakwe kuyingira eggaali maama bano bajja bawajama babi babaaya namukadde bamufamu bega ne bamwokya kino mukazi watu atandika emmotoka yagala yita mwata kumbe emmotoka yagisibye yabadde yina okujjayo ono kyeyakola najja emabega waayo alina okujjako kino kikamba kyebadde bataddeko mundu efutse mundu wali boy okakana asumuludde emmotoka netandika yadduka ne lwedisa walinga alimu olukomando kumbe nakyala bwe temwina gye mulagana majja agafwe ne kanakya ne kajja emabega laba takali laba tabu vaayo yakawujja lwedi musibe naye sebo ali gumite alwana yakasukuma bomugere ne kafulumamu esanduuke neyitawo negendegwa mu kataba nekkirira wansi nesumula nuhya n'amajja gonna negasaasaana ye namukadde bamuyisizaamu era bwatyo ye nakkirira ejjira kumwa motoka eyiseemu egenze onajja engulu jajja kagoda ekyamuyamba yabadde ayambadde bulletproof vest Allah waaye gwe Drake badde ndowooza olugenze kabulaza yabaga buli omu yena ngenda mwetaaga ayingire USV okyayogera eggaali naye eggaali omupiira bagwabiza bagenda batwaki nga bakutekuba okudda kusaidi eri mambuka kati balina okyusa omupiira babadde babuza sente endala ziri luddawa
ziri luddawa It's a plane. agamba nti waliwo endege Where I found the case. gye najja akasanduuko ako wansi mu barafu And you're a part of it. kyogamba nti ennyonyi erimu sente endala naawe oli part of it. Sente z'abayaaye z'aba drug dealers. Nze munayisa abibaddemu ze neeberera eri ku ttale. I found the case. Jeri yaŋŋambye ekituufu obeera ku ttale musimanyi onoonya mukyalawo. Nze nagwa bugwi ku ndege era saagitinkuula. I was supposed to check fishing licenses. Zeeteekeddwa kebera fishing licenses. Si kutandika kubanga bamperekeza byasi nakuba bantu byasi. Zikuno sigwe mulimu gwensobola gwakubagana byasi. Sigusobola. Hey, Serena. Serena, From the north. tuva kusaidia omambuka tuli mu kkubo. Aya. Bali babategeezezza ekiriwo. Raleigh. Riley. I'm in Raleigh. Riley. We got multiple shooters on the ice. Waliwo abasajja abalala balina emmundu. Jedi afudde. Dead Raleigh. Jedi mufu Riley. Poacher got away. But they're coming. Send. Yagamba nze ne Poacher tuyise wabula abasajja bajja. Sindika obuyambi. The poacher, is he anything to do with this? Yagamba Poacher akirimu. Oh, maybe. Wabula simanyi ayinza okuba akirimu oba takirimu. Head for station 11. Kagwe kyoba okola genda ku station namba 11. I'm on my way. Nze kandabe engeri gye nsobola okuyita backup ni mu kkubo nzija. Koye copy that. Nabagamba Shafiq for service center sikalwa kwa Nifa Towers. Unaba agenda. Atoze emotoka teyakyankalana. No. Atuke bali. Emotoka efusi. Emotoka ezeemu embeera. Fuck. Bino byesagala kusyaka dwero syagala. Kiri emotoka yeekyanze. Katonda watu. You got a plan? Oyinawo enteekateeka. How far is that? Tugenda ku station 11 kono buwanvu kimayiro 2. We're not gonna make it. They got wheels. Tetujja sobola kutuukayo ku bigere bali balina eggaali. They can't follow both of us. Nze mbadde nteesa wandikuteekako nange nenkwatagaali tebasobola tugoberera ffe embiriri. Go under. We'll both drown with these on. Nani kati awo kyebaseegeza ffembi tujja kubbira mu mazzi kasondekako buno bwe wansibye. Worry if you try anything. Nja kukuba ekyasi ng'ogezaako okwefuula omugezi. Owulidde? Taleka ntwalayo emabega n'agifuna. Yajja. Okay, let's go. Kale tugende. Kati okusobola otambulira kuno obulungi. Mwesiba kamba. Ngambi kati ogenda kubeera fuuti ndowooza nga fuuti nga 5 awo. Mulokole yabagamba bino bye tuguddemu amazzi bagali tubisiraani. Jjukira ye enzikiriza ze naazimanyi munnansi. Kyava mugambo okkiriza mwoyo kasasiro. A long time ago, 5 or 6. Mu biseera ebyedda waliwo abalwanyi abannansi baali bagobebwa. Amagye 30 okuva mu First American Regiment. Soldiers had guns and Basojja balina emmundu ng'abannansi bamanye ennyanja. warriors pushed them right out into the center. Abannansi basindikiriza basojja paka mu makkati g'ennyanja. The ice had melted the soldiers. Masekati g'ekiro barafu yatandika osaanuka basojja ne bagwamu ekidumusi. Mu kiro God brought his wrath down. Mukama n'afuna engeri gy'abafuŋŋanamu All burned to death. paka lwe yabookya paka kufa. Their charred bodies found days later. Mayiti zaabwe basisikana oluvannyuma lw'ennaku nga zinyogoze. Oli awulira leero gwe A fucking we byatuuka olabika ofuuka ne ku buliri gwe mulokole ge mazima. god shit off. Ngenda kusaba osooka ove mu bintu bya Katonda. Ebintu bya Katonda bya kisiru nje gula basibu nali nzikiriza mu Katonda. Naye essaawa ze otulowooza ku majja ge tugoba. We finally get ahead on the signal. Essaawa ze otufunye signal esobole otutuusa ku ssente kati ate oyagala kivaamu ko tekiri watte ku saidi yo kiyinza okuba tekiri watte. Wama tugende. Bw'oba oyagala genda okiveemu isokezi sikulinaako ttabu. Fucking Oyinza otandika otambula n'oyitamu. the roads. Wabula roads bossi waffe is a devil. And we made a deal. And we made a deal with the devil. Twakola deal ne sitaani. Consequences. Omanye ekiyinza ovaamu ebyo singa ensonga oziviiramu wano. People have lived on this land for over 1,000 years. Abantu babadde ku ttaka lino okumala emyaka nga 1000. Yes. Omanyi ku kibira kye boogerako? No idea what they're walking into. Baba bagenda baatuuka pembeni. You know how to walk the grey ice? Osobola otambulira ku grey ice omanyi bwe bamutambulirako. Kuba grey ice abaana fuye. Abatakyalina kabiri kanene. Okolera ensobi obogenda kuyita mu buyisa okkirire. Bano bagenda okujja ne baleka basika ne mmotoka y'abali. Mmotoka yabasiraaniddeko wano. Okay. Declare! Wano wali kiriya tewali aliwo. Kagoda agenda okusaako ekitangawaaza. Got him. Baba no mbalengera. Let's move. Eris, ngenda kusaba atandike emmotoka tuyitemu. Kati Eris aba avuga emmotoka. Ndowooza n'agwako.
ewali ewanafu jula bagambye nti ice kati ali mu gure format kibategeeza nti asanuuseko ina kubeera mwekendeeza nga omuyitako olowooza n'emmotoka emmotoka ate olowooza tesiranye yamugamba omanyi tugenda kumugjayo motoka nekkirira motoka ekkirira obuzibu butandise okumenya saidis endala ono yajjamu omusipi yamanya enkola zeeno ngeri gyali nti munnansi enkola zeeno azimanya engeri gyosobola otaasamu munywanyi kisookera ddala mulina okwekwata kaganda bwe mba temulina kamba mpanvu mulina kwekwata kaganda kati agenda muweereza omusipi yamugaa nti abayirisi bagamba nti buli omu baba bamuzalira ekyasi ekigenda omujja mu bulamu bw'ensi eno onamugaa abayirisi baveeko nabe balimba vaayo namusindikira kamba wabula mulina kubeera gumite mulina kubeera solidi okusobola okumugjayo nyweza mugamba nyweza tusobole okumunyweza katonda watu yamugamba nyweza gwe nakwate kunyweza okugulu kubadde kulina we kulalidde bwe kisuka basobola okuleka rodi yalengera emmotoka ngaeggwero naye abadde alugendeddemu avuddeyo naye gwe kyobamanya bunyogovu beera waggulu kamala mazzi gaba ganyogoga ebitekanika bano bajja batambula why This way. tulina kudda side shen olaba Yes, I'm sure. ayogera ssebo n'ekiruga Learn to speak Blackfoot. wayigirawo okwogera lu blackfoot Wife. mukyala wange So she is real. esegeza mukyala wo gyali byaddala omunoonya Sheriff, tetujja sobola tuuka eyo gyontwala mu budde Either. Listen, I gotta hide east of here. waliwo akafo tusobola okwekwekaza ewe mbadde nkasiba side shen twandibadde tuddeeyo wali okumpi dandi okuntwala eyo eyo gye tudda bajja tusanga No. anti side seno aisa ameltinga ku speed etekanika kono singa tudduka doing what? tusobola otuukayo mu budde What I do? What? bwe tutuuka eyo njasobola okubaako kyenkolako nokola ki kuvuba yalisi tosobola okulwana kati bano baba bali wano ngunaatuka butuusi munywanyi gwe bayise abayambeko abayi What happened? ki ekituusewo ate Ahead. bazze sayidi seeri Moving quick and we're losing millimeter of ice every... ono yagamba nti senga tetukikola mu bunambiro njagala omanye nti baraafu asaanuuka buli kasekende baraafu aba asaanuuka We'll take the truck around the weak ice and meet you at the shore. ono yagamba ffe tugenda kwetolooza emmotoka alisi twetolole baraafu omunafunafu tutasobola kuyisa gaali gwogenda kozesaako oyiteko Rounds I got left. I'm out. osigaze ebyasibi kakono siina Suspect, you're out of bullets. tugamba nga suspect nti ebyasi bikuweddeko ekyo bakisomesa mu police academy tugambye emuntu temukyali byasi kati baba bagenda Too thin. wano nno kali thiini Pull us under. We're gonna have to go around. tulina kwetolola bwetoloozi kati webituuse abali wano agenda okuwulira nedda tulina kutawanyika butawanyisi kati tutandike okakasa boy kinaasobola okuggwa nambuzi oli mwetegefu tikali mugambye tewali option ndala tulina kukozesa lukisa tutawanyike butawanyisi nga tutaddemu nesaara tuyite kwono barafu kasa kumpi tuba tutuka ku lukalu balino bazze nekisikuta bino ebitambulira ku barafu baba badduka kujakala olabe kyebuziba batuuka kakana basomose bagguse nakwate kubona yeetoola yajja yamugambye nti bwe naatuuka awo kijja kunyanguyira okubaako byentereeza n'okukola ebyo byemanyi okukola ebyokuvuba nakuyigga Is your family? simanyi eyo famire yo ya yo famire munnange eno ayinayo akasaali naye kyabika akasaali asigazaamu kamu kokka ate kako kenyini ngalabika kakadde kayinza obutasobola kuba bulungi muntu nakajjayo n'akasyaako. A son about that age. Is that home? nange nyina mutabani wange ali mu myaka egyo ali waka gye namulese mulwadde musaatu bambi kwate kubona yeesika najja erudda okay n'asooka alengamu enzo aya basi Hold this. toko kwate wano bulungi namukwasa
kali alina bino ebikwata enjiri. You get these. Bino wabijjawa? Tobuuza nabijjawa. Kino kijja kiyitibwa kidakisi. Kigera okuzza amaaso nga balina bye bali mu kuteekateeka babalaka ki. Do you hear that? Owulira? Tufudde. N'asooka atega. Kalwoni ne kakasimbula. Gira tugire. Yagamba kano akasale kenina ke kukasobola okutuyamba. Nyina osooka omujja kwaka akananka kaavuga. Tuuke tukubagane naye bulungi. Vaayo. Kalwoni ne kajja. Kansooke mutege anaakiwulira. Wandibadde watandise edda gwe yita mudduka. Kalwoni kajja bwe kawerekeza ebyasi tandika. Nagambye ddo oyitemu olindaki. Obusiru. Kano bwe kajja. Kataka sukuta kamutuule kuli ku mutwe. Kirwadi ne kijjako element. Kidduka kifuna embwasi yakyo. Alina akasale moja. Ekijja kifune mundu. Urwadi no naye seba ali solid. Buladi ali solid. Kati sawa ya kamonde. Sawa Babado. Sawa ya kamonde. Atize ndewe. Kimutuga. Yatoka nakifumite bali nakyongera kitugatuga nakisukuma pembeni muwete kizikiza nagambye kiri solid nekiduka kifune abekapata abadde ki ne Rwadi we yali laba barafu bwasanuka nakirira kisoka kiwerekeze ebyasi gwesebo kikubakuba wa Amanda Rwadi you dead wabula okuvaayo bulugende wali barafu yakwata embwasi. Tell me when. Jako balina okutandika. We gotta get you someplace warm. Nyina ofuna akafu wenkutwale wabuguumirira. Si Daxi vibes ono waffe. Ne Daxi abekapata. Allah. Omwana yamwambaza omutego gw'enjiri. Ne bamukwata omutwe. Ne oba ofuuti agenda okuwuliriza enkuba y'omutima nga mane yammye. Daxi kaput. Allah. Tunkwatako naawe.
kino si kyabwenkanya kono sala. Okay. kakana It's gonna be okay. buli kimu kigenda kubeera fine. Abakoze kiro bagenda sasulira mwalaali. Yamugamba abakoze kiro bagenda sasulira go ge mazima. Nkubulira mwalaali. I think they went this way. Ndowooza bakutte side si eno. Why? Sekulo omusajja tumwetagako coordinates. Ez'endege we yagwa erimu emaali, erimu ejjuguli. Jatugende. Alice Penn, mujye tugende. We're leaving the trail.
mukwate mpola bannange. Bamuyisaawo ne bamukakanya. Kigende bakisitula ne bakiteeka pembeni. Allah. Teekako awo layiti. Gwe tonkwatako tomala gankwata. Afghanistan by then. Yasavinga kera yakolako tu Afghanistan. Infection. Mukazi wange n'agenda afuna infection mu mawuggwe. Little heart just stopped. Mutima ne gusirika. And when I came home, Nagenda okoma weeka. it's like Mia was already gone. Natuuka eri
Tusayise okubanga ozze. Mr. Rhodes azze. Mr. Rhodes. Mr. Rhodes muna ye boss. But we got everything under control. Ensonga tugezaako zikwasaganya. Nagamba muzikwasagana naye ate onandaga si bwe kiri. Oli just warden ng'ogasseko ne pocha tujja kubafuna. It's not meant to happen. They killed him. Baamusse. Dax. Okimanyi basse Abeka Paata Dax. Bamusse abagwagwa. Kalina munna kubanga abadde munenkini waako. Pay for this. Bajja kisasulira gwe tofaayo. Bajja kisasulira. Kakati. Ono yasooka n'amulaga. Kwirwa bakaita kakwirwa kamuwadde. Nga kalabika bulungi kakolebwa bannansi. Yaŋŋamba nti kajjuddemu omukwano akantu ako. He wanted me to wear it if I went on the mission. Era yali agala nnyo nkambale bwe mba ngenze ku missions ez'enjawulo. Yaŋŋamba Bring me home safe. nti kajja sobola okunkomyawo eka nga ndi safe. Be powerful medicine. Eryo ddagala libeera ly'amaanyi. Aba akasamiridde. Nze nyina eriggwa ly'eddubu. Gwe mwoyo ogunkuuma nga nze mu kika kyaffe. Ye yalina omwoyo gwali gumukuuma ate naye gwa ddubu. Ddubu lye lyali limukuuma ava mu kika ky'abaddubu. I think about it all the time. Yagamba nti mulowoozaako kuba nakyambuuza nti owulira omwoyo gwe ko n'omulowoozaako ebiseera ebisinga. Cleansing. Omanyi abantu bange balina engeri gye basobola okukusamirira ne basobola okuba nga bakuggyako naddala abo ababa bakungubaga olw'emyoyo gy'abantu baabwe abaafa. Basobola okukusamirira ne bakunaazaako empewo z'abaafa n'oddamu n'obeeroke. Omwoyo gw'omuntu wo n'oguleka ne gugenda n'obeeroke toteekeddwa kubanga otambula na guilt. Osegeera. You know what I've discovered over the years of working together? Ono yabaga mmanyi kyensobodde okuzuula ebbanga lye tukoze nga tuli ffenna. It's the people. Nti amaka si kifo. It's what we have right here. Kye tulina wano nga ffe ge maka. Tukolera wamu nga basseruganda. You have no fear. Bw'oba olina abantu bo ngo batwalanga kika oba tolina kutya. Take our youngest. Kibategeeza nti osobola okwasaganya buli kimu kati laba oyo Erisa omuto. Namusikana ku bbala. Taught you everything. Ne muleeta ne muyigiriza buli kimu kyonna ekya bizinesi ze tulimu. You're still a little young and wild. Jesu kubanga yalimu akyalimu obuto eddalu. Times. Ebiseera ebisinga amanyi n'okweyisaamu nga bw'omanyi. That's the. Naye kati ekyo tekitwala kubeera privilege of youth. Then again, royalty. Nkola ya kivubuka. The cutest puppy. Naye ate era munnaaye akabone kaba kato kateekeddwa okubeera ak'essimbo. Friend of yours in that shithole village. Omanyi oli omusiru oli kyaliwo ku kyalo gwe waŋŋamba kye yabadde ayagala okukola. Mpozi yaani? Oyo kyaliwo gwe wanteekako. Bamuyita Ethan, eh? Mr. Rhodes. Mr. Rhodes sokoliddeko. Kakana sinaba kumalayo. After 3 Kati oyo kyaliwo ng'amaze okumuggyako obugalo busatu. that he was here to steal the money. Yakkiriza nti ye okujja eno yabadde azze kubba ssente ng'ayagala zibba ku ffe. Kuba mu mbeera ki oba mu mbeera ki yabadde ayagala ssente zaffe. Kati bwe namuggyako obugalo obulala obubiri bwe bugalo butaano ku mukono naŋŋamba nti gwe wamuteekerateekera pulaani era n'omubulira ku ssente zino ze twali tuzudde gye zaali. Mwabadde mwagala kututta mubbe ssente Mr. Rhodes. This isn't what it looks like. Yamugamba ensonga teziringa bw'oziraba munnange ngenda kusaba onsonyiwe. Kati njagala musooke mumbulire tumusonyiwe olw'ensobi eno. What does your God say? Wamma gwe sooka ombulire Katonda agamba ki? Should one be allowed to fail? Kyogamba tukkirizibwe tufuuke bakiremwa tubeere banafu. To condone? Nze ndaba kino ne mu butuukirivu tekikkirizika. Tosobola kukkiriza muntu mpimpi. It's okay. Kiryoke tokyakyala. Lwoli agamba kimu nsonyiwa nkwegayidde munnange. N'alyoka muyisaamu abo ebinanka n'amutuggatugga. No. Ansi eri nti nedda. Mercy is weakness. Mercy is weakness. Ekisa kyolesa bunafu. And you're a piece of shit, Alice. Ate gwe oli kitundutundu kya kazambi gwe Erisi. To be part of this group of wonderful people. Togwana na kubeera part of this group n'abantu balamu bakwatagana. Bakkiriziganya. Beewe ekitiibwa. Obadde sebo otupangidde mutubbe. Kyokka baamuleeta buleesi.
Tomorrow we kill the warden. Enkya tugenda kutta Warden. Then tufune Poacher atufunire ebyaffe naye tumugyewo. Kitegedde. They'll come to us. Don't you worry. Mwe temufaayo bano abantu bagenda kujja gye tuli. Temweraliikirira temufunamu wadde okwesika. Abagambi mwe temuta bagenda kujja gye tuli. Tudde ebbali. Mukazi wattu ng'ali wano. Kizibu kyalina kati buli kaseera alowooza ku mutabani we bambi. Jjukira mutabani we yamulekeeka nga mulwadde. Kati yeebuza n'okwebuza embeera gy'alimu. Budde nga bwetoolodde. Mutumbi eyo. Baatandikirawo olugendo kufubutuka mu mpuku. Nakyamatwala agategeera bulungi. Bajja. I know you're waiting around here. Ekifo kino ng'okimanyi nnyo. Teach us how to hunt. Agamba bwe nali omuto bakulu baffe baatuleteranga eno okuyigga. Caves and Kati ffe twaddukanga ne twekweka eno mu mpuku ne tulya ne twebaka eyo. Kale mbadde simanyi twali omuntu amanyi ku kifo kino agenda okuzza amaaso alina Sseuganda gwe yalengera ayitibwa Ozi. Gwe jangu. Munnansi. And you, Gwe stay here. gwe sigala awo gwe tojjirako. Gwe sigala. Yayita mukyala n'amugamba gwe jangu ne basooka badda wali mu kafubo. Bano bannansi. Ne babaako bye boogeramu awo ne babaako bye boogeramu. Problem? Waliwo obuzibu bwonna. Gwe tugambyeko nti waliwo ttagali. tracking us. Babadde batulakinga bano. Doesn't like you. Agambye nti gwe akumanya era takwagala. Buddy. Bwe wakwata nniisi we n'omutwala n'omuleetera obuzibu n'afa. No, Muzeeyi tannakuyitako. we don't. Nakubulira ebyatuukawo. Twafiira omwana waffe. Watch Mia grow up. Nalaba Mia ng'akula. Happy. Yalina famire era nga basanyufu. N'ogenda weetikka omwana oyo n'omujja ku kyalo n'omutwala gye wamutwala omwana nakkakana ng'afudde. Stop it! Senga tewamukwakula kumujja ku kyalo teyandifudde. Oz. Ozi, People are chasing us. waliwo abatuyigga. Shot Jed. Your kid. Basse Jedi ow'ekika. So it is your duty. Not to him. Omulimu gwange guyinza okuba guli gy'oli wabula seeri oyo. Anti oyo musibe wange simuleka nange. Oyo musibe wange. Of our people. Yamugamba gwe nange tugabana omusaayi gw'abantu baffe. N'ebino binaaba biwedde. Come on. Oyo sina kye mwagaza. Tugende. Our people believe Abantu baffe balina enzikiriza egamba dying. nti emyoyo gitambulira mu bwengula mu mpewo ne wansi mu mazzi eyo. We fear the most. Era egyo gy'emyoyo gye tulina okutya ennyo kamala. In the dark. Egyo emyoyo egyekweka mu nzikiriza nga gidduka ebitangaala. I'm in this lake. Waliyo abafu wansi w'ekibira mu nnyanja eno. Years ago before the Emyaka mingi emabega before abayitibwa banapikawan nga tebannaba kujja. methane explosive. Obwo bunanka boolaba methane gas bubaluka. Think I'll go this way. Tudesayidise before nga tunabafuna buzibu. Mutambule bulungi. Tambula wempita woba oyita. Azambulira ebyafaayo by'ekitundu. Kali bano bajja. Maze osiikana kuubwa. Siruganda ayitibwa Rodzi. What is this place? Kafo ki kano? They call it the empty quarter. Yagamba ffe tubiyita empty quarters. Gye babeera. Nze yabaleeta. I know you have licenses for all this. Nkimanyi olina layisensi za bino byonna byonna. Anti muno erino ttaka lyaffe bunugano matwale gaffe. My Omanyi? grandparents asked me one time. Bakadde bange bambuuzaako lumu bajjajjange nti emigigi emeka To lose it. kyetaagisa emigigi emeka okuba nga oluzinga connection n'abantu bo. After looking at Ne kati gwe bwe nkutula nendabira ddala nga tekyetaaga migigi mingi. To say anything about my connection. Gwani agambye ku nsonga ekwatagana kukwatagana n'abantu bange. load. Watulyamu akanaana. Protecting our home. Ngezaako protectinga waffe. What belongs to Protectinga byaffe. Kuona ebyaffe bye twafiirwa. help yourself to some food back. Mugende mufune emmere n'ebikozesebwa muyite mugende tutulina kye tubaagaza. Muve wano. Amugambye watulyamu akana kasa wakwatagana n'abazungu. Watuyitamu akanaana.
bano bajja So, nabagamba lwenize tetemeta abutose liba ejetsi baffe kati tuddawa Cleaning your mess. essaawa zino ndi mugeza kulongoosa bye mwakyankalanyiza ali mu birongoosa There you are. Hey, this place. You could hide out here. It's way off track. You know what they call us. omanyi wano kye batuyita They don't want us here. batuyita ba sellouts. This crew that's chasing us, they're after me because I know where that plane is. There's no reason for you to put yourself at risk. yagamba nti kano akabinja keetaaga nze olw'ensonga amanye endege gyeri erimu emaali gye beetaaga My land, right? so kati weetaaga kubeera ng'oli nange Besides, n'amugamba ekiriwo kiri nti nze ndi ofiisa Wei. nasuubiza nti nteekeddwa ogezaako okuuma ekitundu ate kati gweoli ku kitundu kyange neetofaayo yamugamba Sheriff Riley ali mu kubajja tugenda kuba tuvaawo genda kujja ne backup mmotoka yajja paka erudda ne bavaamu nabagamba Diamonds Pre-Primary School essomero erisiikanibwa mu Kimbejja e Buddo mutwaleyo abaana okuviira ddala mwana ng'atandise okusoma paka mu kibiina ekyomusanvu essomero ly'amaanyi ate teeketeeke Oh, sorry. bano babeera mu ice fishing balina engeri gye bavubamu abadde anoonya nakya ne bamugamba genda eyo Chief, tulina ensonga ezitaggwa wakati wange naawe Fucking poison back here to my oyinza otya okuddamu okuleeta obutwa ku ttaka lyange nateera wuliriza kabaka Oh, the crew that's chasing us, abasajja abatuyigga it's at the bottom of the lake. waliwo ennyonyi eri mu ntobo y'ennyanja ennyonyi eyo erimu sente gye beetaaga Probably sente no ziri mu bukadde where it is, but I don't want that money. bangoba olw'ensonga sente manyi weziri naye nga ze sente sizeetaaga so kati muli mbadde ndowooza Your people, me as trouble. zino sente nsobola ozifuna oba tusobola ozifuna nesigala mu mmwe ku lw'abantu ba miya ne zibayamba kakyogamba You think you can buy it? ngulooza osobola okumala gatugula ne tukyusa emikisa gyo ku saidi yaffe ye Trying to pay you off. sigezaako kwagala kugula Right. ngezaako kubaako byentereeza bye nasobyamu ŋŋanza omuntu nensuubira osobola okutegeera mulokole nabagamba E&E video library abasiikani bwe kawuku original distributor ku saidi y'omu ntebe manyi obulamu get off and eringa kuku train move on to your own liking. osobola osalawo nti nviirako wano n'otambuza obulamu okusinziira ku ngeri gy'obwagala Be reborn. katonda atwetaaga tulokoke I had an interesting conversation with Alice about that yesterday. nanyumizaamu ne Eris ku bikwatagana ebyakatonda olunaku lwajjo omanyize nkiyita choices of life I'd like to forego my share of the money, Mr. nandyagadde akasete kange nze omugabo gwange nguleke ziri ensonga ziyo Mr. Rhodes nedda Alice I loved. Eris mbadde mwagala naye ate gwe I don't even like. gwe nyinza okuba sikwagalira mu ttulobe eryo naye Only God can forgive me or give me the punishment I deserve. yamugamba katonda yeyeka asobola okunsonyiwa ng'ogasseko n'okumpa ekibonerezo ekyo kyengwana It's coming fast. kyonna kyonna neekijja bwe kyomanya kigenda kuba kijja mu munambiro obitegeera jatugende pen Choo choo. nagambye yamugambye obulamu bulinga kyebayita kuku train osobola osalawo n'ogamba nti nze nviirako wano obulamu n'obutambuza nga bw'oyagala bwe baba bali wano ya sherifu n'etuuka Sheriff Riley What happened here? ki ekituusewo ate 5 guys jumped us like waliwo bagaayi 5 bagenze ne batusalako ate oyo oyo anyambye tomukwatako anyambye Got called it in. Backup's on the way, but we gotta go. tofaayo mpise backup eri mukubejja kono bameka abajja abawera they attacked us out in the No, middle. no, no. I mean, where is it? yamugamba sooka omuli eri luddawa kono ekyakyate Orders wants to know where that plane is. headquarters baagala okumanya ennyonyi eri luddawa tenamugamba ku bya nnyonyi otegedde otya nti birimu ennyonyi When we gwe wagyogeddeko on the radio. bwe twabali twogera ku radio no In it. nkakasa sinaba gyogerako sinaba kwogera ku ndeege kati sooka ojje wuliriza ggwe
This is a very important moment. ensonga kana akaseera kakulu nnyo kamala saagala otandike keesirwalizaamu Years from now, and realize how wise you are in telling me. era ng'agamba nti gye bujja maaso ojja kitegera nti waliwo amagezi okumbulira endeega eyo eri luddawa. This isn't like you. Why are you doing this? ono si ye muntu gwe ayinza okubeera mu mbeera lwaki okikola anti zino seete z'abasajja just tubaddiza seete zaabwe ye seete meka zetwogerako nze nfunako 5% ku seete eziziri ku ndege 5%. eyo 5% tugenda gigabana ffenna ate halan pocha oye tugenda munyiga tosinika manyi demabega lete mundu. Stand down, Oz. I'm the sheriff. All right? Ndi sherifu saagala mukole ensobi ndi sherifu. You too. Gwe naawe jangu. Come on. Yitawo. Nobody try anything. Saagala mugezeeko kya busiru kyonna. Give me the bag. Leta ensawo. Leta! Leta ensawo. Kwateko n'abateeka mu gaali. Nothing to worry about here. Saagala mweraliikirire. Everything's under control. Buli kimu kyonna kiri under control. It's gonna be okay. Buli kimu kigenda kubeera okay. Nabagamba obe movie set abasirikale bw'ekyenjojo Kaguta Road opposite Night Rose Peregrine Hoima Central Market Peregrine yasikanibwe Hoima endege eriruda kono Riley. You good, man? Oli bulungi kabulaza. Something to take the edge off? Yo, man. Blood. It's methane, you idiot. You're gonna blow the whole lake. Tokoleza wano waliwo methane. Nyanja yona obogenda jabya mulimu gas ya methane. Uliza papa. We can get this money. Bwe tufuna amajja gano. Thing'll be alright. Buli kimu kigenda kubeera alright. Kigenda kubeera clear. Owulidde? There. That's the sheriff. Oyo sheriff we? Got him to bring them here? Sheriff gwe wagambye abeeteka abaleete wano. Sheriff. You realize handing me over to them, you're giving up millions of dollars. Yamugamba okimanyi nti okumpa eri abasajja abo sente zogenda okubanga ogabyeyo. Nze nsobola okutwala wali endeega abo abasajja n'obeesonyiwa sente ne tuzeddiza. Bulabye otya? Mu kifo kya 5% n'otwalira ddala omudidi gwonna. Where is it? Ziri luddawa. I might need your word that you're gonna let us go. Ngenda kwetaaga ekigambo kyo bifo nga siraba kulagirira. Anti nkuwa ekigambo kyange. Tolina buzibu ogenda kufuna. Backpack. Agamba twaliwo ka GPS akali mu nsawo yange. If you're lying to me. GPS okwe kuli coordinates. Kono bw'oba onnimba nkikulimba gwe kwatolabe. N'akwata mu nsawo. Gyakeberemu. Ensawo mwalimu omutego. Oli boy aba n'emitego. Mutego gwakakuba. Nabagamba ku nsi ya Katonda ebisa ebisinga biremesa abantu okufuna ssente n'okugagawala kubeera na mutima gwa mulugube. Butabeera bumativu. Kati ono bamusomeddewo nga kyabika muntu wakwagala nnyo. Biza akamasu. Bali emmotoka bagirengedde kwefuula. Kageno balina okujja. Ani wamasoko ovweyo. Kwate kubona amusika mpola mpola amugjeyo. Mbuzi oli bulungi kono ya njoke nja kubeera fine. Danbe yalinja kutuusako BW lesika niwe wakiseka. Yasitokinze maali. Laban ono bampyaka masuka kyamukutte n'omukono. Nikana butuufu lwaki oba ontuusa ku kino. Tojja. Demabega tojja. Nompitamu akanana mbwa gwe. Sheriff. Why? Tututugira. Nobody's betrayed him. Yamugamba tewali gwe bayiseemu kanana.
Lwaki abakyayasama bakumutwe kagendo bali abasatu kano kanaja abali kabalinako ekiruyi oyo amugamba okubye Pocha wange Pocha ayinza okuba yeyazitidde kapaata abe kapaata temukwatako wansi ono yamusabakirire wansi nikakwate kuboneka jja waggulu eno ku gaali yakabuzaabuza yakwata oluto si kekabadde kamwesabira wabula wono kakabadde kasaba ali solidi birawo amanda mwana yakola tours mu Afghanistan bano bayaye bakubbala gwesembera wano maama soko gye ono oyagala mukolere kisebo soko olindeko negwe ng'otufukidde akayinja mu ngatto yegwe Pocha ngenda kusaba otutwale wali endege kati pen omukazi ye musanyeewo bagamba mulokole yabamutta kikole nze eyalaba Katonda namala okukkiriza Yesu nga mulokozi wange nindabe kuwona amazima n'obulamu kati ate oŋŋamanzire mu kwonona yagaana ku bantu bosse goloza Katonda agenda kubanga ono yekka gwakusonyiirako wakati abantu kumuliitu mugamba kimuwejjire kimukuba buleti kyamwokya muzaatu nakkirira paka ku ttaka mpolampola lindako yagamba nti waliwo second chance omukisa ogwokubiri n'asooka akoleeza there is always a second chance bwe kyali kiyimiridde waliwo ekituli kya methane gas jacket wajjudde gas Katonda wange oli acomese tandika gwe tudduke tuve wano oli akanda gamba bosi we wansi ku ttaka bosi olowooza akyasobola Haran nakye yayita Haran namugamba tandika tuve wano dduka mugaga bamucomi genda okujjukira okukkirira wansi nga is too late nabagambye tulikaituba the Icefall video splashes nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi nabagambye Ronise Temeta sikalwa kuize view plaza butoseri ba agency abatono betuyisaamu empola okwetolola eggwanga Uganda tenga syagamira bila abayitwa aba spaceship bwoba kimanyi nti weetaaga kola studio nonya abayitwa aba spaceship mpozi gogaseko ne GoFox nabagamba GoFox be batuusa accessories cameras basikana koza ina bwa Emporium nakasiraawo wandi badde otugabugamba endege gyeri kati diiru empya eriweti ntwale endege gyeri mwembiri musigalewo kuwa ekigambo kyange ona ekigambo ky'omutemu that's the best I can do sente ziriwa Pocha yamugamba mukazi muleke leka ekyasikutu kikuba amatu kino kijjajja kagoda situka gwe nnyabo ngenda kusaba omutunuulire jjukira ono yakutta ogenda funa kye weetaaga abagenda omukuba okwa ddyo kikuba kagoda yeefula solidi musawuka erudda gwe mwagala kummanyira ate bumanyiizi njagala ondagirira endege gyeri gwe Pocha ndagirira endege gyeri wejire kikuba akananka natandika
kigendo kyekola byasinga ayiseemu kulya kava ebbali bakikubya akaato mwana munkuba bamukuba ssebo ne balya kava mukuba enkasi gwesebo Last chance, Poach. guno gwe mukisa gwolina ogusembayo gwe Pocha Where is it? eri luddawa Where's the fucking one? njagala osooka ombulire endege gyeri n'asooka amusonseka ono yamugwako yamusawo katale tojja kuwa muntu wano manda nimwe kikie mwotya nabagamba Sat Express yakaga bakwetikira ebintu bijje kyino bitusa mu ggwanga Uganda yakisonseka ekitundutundu kyenkasi wansi mu ddookoli nikyo kakifulumya kafeke kwa wano kuba nekikirya wansi mazzi mbaavu Sat Express yakaga bakwetikira ebintu bijje kyino bitusa mu ggwanga Uganda nabagabe bokabo osobola okwesiga abasobola okuleetera emali tukyagenda maaso ne kasinema pozi njagala mbategeeze n'abayitwa aba DC Powers yagala kutegekera amasannyalaze kuwa yalingira nyumba kukolera sola bayitibwa aba DC Power bibuka ababikwasaganya ate nga bali genuine nja kubamba bwe bakwatako ebisinga obungi bayitibwa aba DC Power pozi ngogaseko ne kabulaza Zulfa Appliances Lodi yakwate kubona gyasobola okujjayo amajja ono yagamba nti abaddeyo okumala ebbanga lya nnaku nnya anti ali mu kusiiba yakwate kubona agenda jjayo amajja gonna kuba endege yali amanyi gyeri kakati Lodi bano bakkiriza okumuyambako okusobola bambi okumuzza baali baamukolimira nti yatwala omwana waabwe omwana n'amufunisa obuzibu okakana nga afudde Okay, Harlan. Harani kati vaayo jangu Makisepi. bamuleeta n'erudda balina essabo lyabwe It's okay. nakye yamugamba nti kisoboka basobola okutwala ne bakusamirira ne bakuggyako empewo era bwotyo n'osobola okuta omwoyo gw'oyo omuntu gwoba yafiirwa omugenzi noddamu n'obeera oke nabagamba n'aba identicare nabagamba identicare bwayise we bali mpozi ng'ogasseeko Kotolio Plaza n'entinda waliwo edduuka waliwo eddwaliro identicare waliwo anaayitibwa kojja nja kubamba bulira kojja byakola lyawo bwayise mu kikuubo nja kubamba bulira kojja byakola gagendo Lodi bwe batyo nga batandise okumwozaako empewo bamunaazaako empewo bafubanga bwe basobola asobole okuta omwoyo gw'omukyala omwoyo gw'omugenzi obulamu busobole okuddamu omubeerera omwangu buli kimu tandika otambula obulungi bali abantu balina enzikiriza zaabwe zaawukanako ku za maama Fiina naye nga nabo balina enzikiriza zaabwe kati nga tuzza erudda buli kimu kyonna sofa kitambula bulungi no yajja njagala owulirize asikana na mukadde wano I heard the Stadies found the plane. nawulidde nti baasobodde oteeka sente ku nyonyi naye baasobodde kusikana miliyoni 4 We're expecting 20 million. babadde basuubira miliyoni 20 baatutte 4 sente endala
ezaabuze nyingi. Harlan give it to you. Simanyi Alani yazikuwadde endala. You know, there's an old saying Omanyi waliwo enjogera egamba nti ensi that does not belong to ensi si ya muntu oba si ya mulya mmere wabula belongs to the mulya mmere y'ow'oku nsi. That's a Facebook meme Leka kunsiriwaza eyo mimu eri ku Facebook naawe gye wagijja. for the new community hospital. Kaisoko muli esente mwazijjewo ezizimba eddwaliro. Tulazijjemu ice fishing. Ate tulina activity endala gye tukola oyagala nkulagira ICC zaffe. Sere yazijjayo ndowooza n'aziwa bano endala ne zigenda mu bukakafu naye zewa bano zigenda bayamba kuzimba amalwaliro mpozi ng'ogasseeko n'ebirala. Nakyagenda okujja yamusikana ali ludda. Look what he gave me. N'omutabani nakyamuleeta asobole okukulira mu bantu be. Okay. Oli bulungi kabulaza. I found a home. I'm okay 100%. Let's see what you got. Ate era sitoma. Oh boy. And this is for the Jagawekanye. Ne bagamba Odin Forex Academy. Abagala okuyiga kye bayita forex trading. Is Harlan Abatabimanyi mbavweko. Buterevu ne kabaka n'asimbiro ka tugenda kuba tusikana nabagambe tulina busempa bunnyo bupya bwe tulirizinze so oluvannyuma lwakano gwe kwata bukwasikuboddemu wojje kano waliwo akalala ngamba ku mutimbagano gwa muna wattu mutagalira mbyogobe gasiya mukaba abakumire mweraba.